kozesa lino eddagala osobole okunaaza pusiyo ng'ovudde mu nsonga zo ez'ekikyala. Gwe wenna omwana ow'obuwala bw'oba ovudde mu nsonga zo ez'ekikyala ng'ovudde mu periods, ng'ovudde mu kubada, oyina okuba nga okozesa lino eddagala. Era bw'onoolikozesa pusiyo oba ebitundu bye ebyekyama bigenda kuba nga biwunya nga biwunya nga strawberry. Ogenda kuba nga ovaamu akawoowo akakyasinze obulungi, nga nawe ne wooba ositamyeko katono nnyo bw'oti ogenda kwewulira ng'owunya bulungi, nga empale ye ey'omunda ne woonogijjamu n'ogiwunyako ogenda kuwulira nga owunya nga strawberry. Naye ng'okozesa lino eddagala lye ngenda okuwa, eddagala ery'ewaka, tugenda kuba tukozesa home remedies okulaba nti tujjanjaba ensusu zaffe, tulivinga obulamu obulungi obutaliimu endwadde. Gwena tanaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yaffe eno Beauty Tips for Girls, jangu obeere nga osubscribinga. Akagambo subscribe kabeera waawo ka red kakwatemu, okwate ku notification bell ebeera waawo akakadde. Bajja kuba bakuwa message buli we tuteekayo video empya. Abaana bangi nnyo abakyala, abaana ab'obuwala abatamanyi kutawaaza nga bavudde mu nsonga zaabwe ez'ekikyala. Omusaayi ogutuvaamu guba mukyafu ennyo nnyo nnyo, in that naawe ne bw'oguwunyako ogenda kuba ng'osesema. Abamu we tuva mu nsonga z'ekikyala tuvaamu ebimeremere ebiringa ebibumba, ebisaayi ebikutte nga biringa ebibumba. Ebisaayi ebyo buba bulwadde, bivundu ebya ddala. Abalala nga muvaamu ekivundu ekyokuwunyanga omusota, abalala nga muwunyanga ffene, abalala nga muwunyanga ebyennyanja, abalala nga muwunyanga obutungulu, abalala nga gwe ebitundu bye ebyekyama oluvudde mu nsonga zo bw'oti n'otandika okuwunyanga ettosi, n'otandika okuwunyanga omwala. Ekyo ekivundu kye twagala tuggyewo nga tukozesa lino eddagala lye ngenda okubawa. Ngenda baterawo akatambi kano engeri gye tufumbamu lino eddagala nabatya gwe tugenda okuba nga tulikozesa naki kye twetaaga mu lino eddagala. Gwe twekuumireko, subscribe obeere nga osobola okufuna videos zonna nga sinnabateekayo katambi ako. Waliwo ekigambo subscribe kikwatemu, waliwo akadaawo waggulu kakwatemu, bajja kuba bakuwa notification bwe tuteekayo video empya. Video ze tuteekayo z'abasajja n'abakazi mwenna zibagasa, mwenna tubeetaaga mubeere nga mutuyambako. Kambatwaleko mu katambi then tukomewo tumalirize omusomo guno olunaku olwaleero. Lowooza akatambi ako mukalabye nga ngezaako okufumba eddagala eryo. Munnange eddagala eryo ezo nno cloves. Kwata cloves ense mu nnyumba ya mukamaawo. Bwe ziba sinse ziteeke mu blender, gwe kennyini oziblending zifuuke obuwunga. Bwe zimala ofuuka obuwunga, kwata amazzi go oteeke mu seppiki, oyiwemu obwo obuwunga bw'okubye, buleke butokote. Amazzi ago ge twetaaga. Amazzi ago bw'omala gateeke mu baketi nga gookya, gwe kennyini otuule ku baketi eyo obikule na bunyaayo bw'oti, obikule pusiyo ogireege bw'oti otuule ku baketi. Weebikkeko ekigoye ku bisambi omukka ogwo guleme kufuluma, kubanga omukka gwe twetaaga buli kikyafu ekikuli munda
munnabunya kigenda kubanga kibunduka bwe kigwa mu bucket ebimere ebya red ebimere ebyeru abavaamu ebintu ebikutte ebya staff byonna bigenda kubanga bigwa mu bucket we binaaba tebiguddemu mu bucket kweyo essaawa bw'onooba oyambadde empale yo bulungi nnyo nga obivudde nako ogenda kulya ng'otandika okubunduka amazzi ng'otandika okubunduka ebimere ebintu nga bikuvaamu nga bigwa kati nno bw'oba obukyafu bwe tubeera nga tujja muwabulanga n'olusu ogenda kuba olugobye completely newe kabaka n'akasu akannakyo akava mu bakyala nako kagenda kubanga kabula muganda wange yeeyo no video gwe natanaba kusubscribinga tujja kuba tuteekayo wako omulungi mbaagala nnyo